Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Taweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Amanya gange mpitibwa za Munyo Muhammadu Nantajja okuva mu Zubairi family. Wayingira ddi Katemba? Katemba ono natandika okuzannya Katemba ono yali 89. Ntandika okuzannya Katemba. Katemba yali muzibu nnyo nga si mwangu. Nga Katemba ono obuzibu obwalinga obuzibu nga ffe bibiina ebito tebatumanyi tikyetuli. Naye nga kikwewuunyisa tulina emizannyo egyasinze okubeera emirungi. Naye nga bw'ogenda okusaba bakuweera otegeke Kampala nga bakugamba olina okutegeka baana 1,000, olina okukuba posita 1,000, oluusi nga tobisobola. Owulira bulungi. Ne mutuuka okuba nti naye kati kali mugenzeeko mu byalo oluusi abyebalo tebabamanyi. Okumanya ebyalo tebabamanyi nga batuuka okubagamba nti mutuwe ejjalibu. Ne mubawa jjalibu oyo kati essaawa etuuka y'okusolooza nga babagamba nti bonna nga bavaamu mu kikaali bonna nga bakola ki nga bagenda musigalamu abantu 2 ate nga mukubye eŋŋoma ate nga mukoze mutya obuzibu bwalinga Katemba wedda yalinga muzibu nnyo naye nga kikwewuunyisa naye nga tulina emizannyo nga mirungi naye nga tebakola ki tebatumanyi twaki nti tulayinanga busobola okukola ki kulanga naye kati lwe twatuuka kati baatutegeera naye nga kiva mu bugumiikiriza. Oyingira Katemba ku mulembe gwani? Nayingira Katemba ku mulembe guno gwa Museveni. Nga yakawamba. Yakawamba mu 87. Ekibiina ekyo kinazanyiranga bakiyitanga Mandela. Kumbe Katemba yali muzibu nnyo owaffe wogye twagenda bayitayo ku nnyanja bayitayo sijjukira bulungi naye sente ne zitubula ezituza ku lukalu bitugamba tukuzitutya tuyina abaana tuyina kiki kati kyakola nga tukubanga banaye tuwe olubimi tusaliyo olubimi ne tulima tusobola okufuna abagenza okuzannya ate ne mulima. Abagenza okuzannya ate ne tukola ki ate ne tulima kakati embeera eyo kati ku Katemba owaleero no wakakati byawuka ebyawukira ddala nnyo naye kati abantu batutegeera naye nga benkugambye bugumiikiriza kubanze ndi musajja musiraamu baloga nti Qur'an ekugamba mu suratul Imran yeggwera ya ayyuhalladhina amanu isbiru waswabiru warabitu wataqullaha la'allakum tuflihun abange mugumikirize era mbeera bagumikiriza tedda kimujja kuwangula naye mugumikiriza kuno alhamdulillah kati tuli bulungi kumaliza. Okutambula nga okugenda okukola lihaso kyabanga kitya n'obudde buno kiri kitya abaana abatabayingidde Katemba? Okutambula okukola nga lihaso zino mwatambuzanga bigere oluusi twabanga nakasente bemutuuka eyo bemwatuukanga eyo ne mumanya nti mukoze lihaso zammwe oba muzikoze lwaggulu oba kiro nga oluvannyuma nga mulwadde ewaka ekizibu ate ekyalimu kye neerabidde okugamba bwe twamalanga okuzannya tumaze okuzannya tetwagendangako nti tugende mu loogi ng'essaawa zonna edda ssebo twajjangayo sayike yaffe twakosanga sayike si kati nga Friday ze tukozesa ne sayike gye tujjayo baana ze twebikkanga we tuzanyidde ku siteegi oluvannyuma ne tukeera enkya ate ne tuyongera yawalala. Abantu abayingidde nga babasasulidde ssente ate ne mwebakaawo tebabatwalanga ekyokuzannya? Twasulanga wenyini ku siteegi we tuzanyidde we twasulanga oluvime ne tweyongerayo lwaki nga tulina omutima ogwagala ate nga tuli mu ssenyu epitirivu ennyo. Lwaki temwaddangayo? It was because of insecurity? N'oluusi entambula y'ekiro oluusi batuba si nnungi. Lwaki nti si nnungi? Twalinangamu abaana abawala omwana omuwala okutambula obudde obw'ekiro ate nga bw'atuukayo ate yagenda okuyinga ate nayo wala kofi ne tuga nti ng'abakulembeze ffenna tuli mwana ava ku stage twebakaawo tusobola okutambula enkeera nga tutegedde buli muntu atuuse yayina okugenda.
Okay. Atwogere ku mbeera y'enguudo. Ebiseera ebyedda yali etya ne kati gavumenti egikyusizaamu etya? Ebiseera ebyedda nkubanzi banzira ku Obote 2 kubona zaliwa nkaga mukaaga bwe nazaalibwa. Newe nakulira okutegeera obulungi ku mulembe gwa Amini. Ku mulembe gwa Amini enkola y'enguudo yalinga njawufu n'eyaleero. Kuba Amini yajjanga ng'alambula ani yakoze oluguudo luno. Ani gwe bawadde omulimu guno be yakaberanga nga kyakoze nga si kituufu ng'ateekawo mulala bw'abanga asiŋŋanyeewo oba foamaani oba asiŋŋanyeewo yenna gwe yawanga omulimu oli ng'amugoba. Kitegeeza yatwalanga obuvunaanyizibwa okulaba nti alondoola kiki ekikoleddwa. Era enguudo zonna ezisinga ze bakola ku mulembe gwa Amini zaawangaalanga nnyo. Kitegeeza nti omukulembeze oyo yawangayo obudde obukka wansi okulabanga nti kino kitambudde kitya. Era nebanga yalinga mugenda kugula nnyama oba sukaali yajjanga ng'avuga akagaali ng'ayita mu bantu abo ng'abuuza sukaali ssente mmeka oba ennyama ssente mmeka. Kati ow'ennyama nga nti abatuseera ennyama entijirisuula baziseera ng'adda ku leediyo ng'alangirira nti ekkiro y'ennyama egenda kugula singisi 5. Mwenna nga lwaki museera abantu? Kuba abantu bwe museera tebalina kiki, tebalina ssente. Kakati ye ng'omukulembeze ng'amanyi abaki abantu be. Obudde buno omukulembeze atambula ne convoy ya mmotoka nga 20. Edda yakolanga atya okutambula n'akagaali okutagwa mu bantu? Kati omukulembeze kati ng'Amini jakugenda nnyo ku Amini kuba namutegeera nnyo. Amini yayagala nnyo ebyemizannyo. Bekubanga mmotoka zimpaka nga zeetabamu. Bekuba kuuga ng'akwetabamu. Bekuba bikonde ng'ayingira. Eyatuuka okugamba nti batusalirizaga kati olimba. Tebakusaliriza. Lwaki bekikolenda agwa wansi? Mugbe knockout wago. Knockout kati ngandi bakusaliriza. Akati omukulembeze owaffe ono aliwo olwaleero. Ekisibu kyayina bana abamuli ngati ngabona b'omuti. Ku mukulembeze gwe muti. Nega na amatabi agaliko. Tegamubulira kituufu kiri ku ground. Era singa kiba kisoboka ke wansi ku ground ategeera abantu kye baagala kuba bano ebintu obulumi obwo bayina tabufuna. Olya bulungi kati kyovulaba nti ye bayitawo n'agenda bambi tamanya biri wansi ku ground. Kati abantu babonaabona omuntu n'atuuka okuba nti ali mu mmwanyi kati enda bagenda zitunda. Emmwanyi zaabanga zityedde era mwazirimanga mutya? Tewali kintu kyasinze kuba kirungi nga kulima mmwanyi kubanga twatunanga eddebe emu ng'ogenda ku ssomero nga bukuweerera. Nokubadde twasomanga nga tuli bakulu tetwayindawo nassale kuba abantu bala ku ssomero nga nyina emyaka 5 nagati nkyali mwana muto nibangoba ningira ku ssomero nga nyina emyaka 7 ndio olwonkuze olwonga abakati bagendeyo beesatu kati omwana mutwala ku ssomero n'atuuka ku ssomero nga atandise emyaka 3 yeetamiddwa okusoma kati n'atuuka okubanga byasoma bikoze eki bimutamye. So gavumenti yandikoze etya naddala tugambe ku mmwanyi edda nga abalimi gye bafulimangamu n'obwe bazifunangamu ne kuguna omulembe. Gavumenti kyemba nsaba enoonyeze abantu baweya akatale. So bosi bantu kwenonyeza akatale. Olya bulungi. Senga gavumenti enoonya akatale bulungi nnyo buli mulimi ajja kufunamu. Tetuganye ti gavumenti eteekawo endokwa zeebawa. Naye omuntu omuwadde endokwa tagenda zikola ki? Tagenda kuzifuna mu mmwanyi anagitundawa. Kubanga ayagala kutunda mmwanyi ninga akatale kaayo kali waaki kali wansi. Onajja okusubula kajja kunyiga kubanga naawe mutuufu toyina kiki toyina ssente noga nti katwale etieno musuubuzi nakola ki nafuna mukyovola nti omusuubuzi yasuubula amubba naye nogwaguuza n'amubba kyovola nti babasuubuzi bo bayitamu kuba musuubuzi tafiirwanga mulimi. Omusuubuzi babanga yasuubudde eyo babanga yasuubudde tugeze nti lolenye yamusaze emusaze mulundi gumu naye omulimi bebanga season emusale beba season emusala yonna kuba mu mwaka balwa mu season 2 kitegeeza bebanga season yamusaze bemusalidde naye y'omusuubuzi byasuubudde kwolo badde ati n'asuuba ate bimusala kuba jikira nafiiridde waneeno ate kisobola kudda mukola ki kufiirwa naye omulimi afiirwa emirundi 2 gyonna katayina kafunyeemu. Enkuza y'abaana yabanga etya n'eyaleero yawukyuse etya? Enkuza yedde yaffe gye twakulanga tufukamidde. Twakulanga manyaga nga tufukamidde. Twakulanga nga tuli emmere nga tulina kutuula ku lwaliiro.
N'omuntu omwana wa leero mubuuzo olwalira alumanyi oba olujjulira alumanyi amanyi dining naye nga bwe watuulanga ku lujjuliro ne mubamu emmere twateekeddwanga kwogera emmere abantu abakulu bayagala bakuba emmere yabwe gikwayagala gikuba mu malusu wabula ng'olina kutuula ng'ofukamidde ekibatu kino toyina obanga ofukamidde ku gundi ku bisambi byo ekibatu tokinda kubeera ndokitako kibeere nga kireka oyina kubanga otule ng'otudde bulungi nga weewombeese kekakutandanga nga bakuwadde ennyama n'osooka ennyama ng'olwo emmere tojja kugirya kikirwaki bakuyigiriza mpisa tosooka nnyama kati omugenyi bajja kitegeeza ki nti ono omwana timwamuwadde ennyama ate bwajja ne bamweyange enkulu yaffe bakadde baffe beetegekeranga be bannyama ng'agula kilo 5 kitegeeza yamanya nga waliwo omukyaza ajja okujja emmere nga tebaddeyo kufumba n'obanga tewalyanga nnyama era wabeerangawo eggobe lyaffe nga bakuyingira mu mazzi ng'era oli emmere baateekateekanga bulungi abaana baffe naye kati omwana wa leero n'owedda balina enjawulo nnene lwakuba nti ebyedda tesobola kuddawo n'ebyaleero kati omwana wa leero mutula ku dayiningi n'akwata fooko naawe okute kiki kakati muba munyumya ng'omunyumya omuzadde anyumya ne taata anyumya ne maama omwana kati omwana n'atuuka okugamba wamma dadi mami alimba kati oyegiro kitegeeza nti omwana omukuzizza bubira okubanga mubataddemu okwagala nti omwana naye ayogere si kibi omwana omukuza okwogera naye alina waateekeddwa okwogera si kumala googera wabula kyova olaba nti abaana ba leero bayonoonese nnyo nti tubaagadde nnyo twava mu kubateekateeka ne tudda mu bakateekerateekera omwana yina taliwo okumuteekerateekera wabula aliwo omuteekateeka ensonga ya DNA ekyasenye ensangi zino edda mwakolanga batya okumanya nti bano abaana boono n'okugjamu abatali babo oba edda tebyabangawo omukyala yakuzanga baana bawaka bokka DNA yaliwo okuva dda DNA yaliwo okuva dda tewali mulembe gutaaliwo gutaasomesa ku DNA kuva ku mulembe gwa Nabi Muhammad oba gwa Yesu ogwani DNA yalingawo nga bakimanyi kuba bayinanga sayansi waabwe bakozesanga nabo wano bakolanga batyo kakati waneeno abadde abantu bakadde baffe bakuumanga ebyama be yamanyanga nti oyo omukyala omwana gwayina mu maka omusi wange ng'abuulirako mukwano nga ekyama ekimu kimanyi abantu bameka basatu kiki baali banoonyamu n'omusajja oluusi yamanyanga nti ono omwana gwe nnyina si wange wabula n'akuuma ekitiibwa ky'amaka omaka obutasattulukuka naye olwaleero abantu baweddemu ensa kyofulaba ne katonda atugamba nti gye munaakoma okwemalamu ne katonda ajja kubaanika obudde buno okumanya omwana nti siiwo osooka genda mu ddwaliro edda bakolanga batya edda balina engeri gye bakozesangamu nga baddira obulira nga babuteeka mu mazzi oba abamu balina enkola nga abamu omwana bamuteeka mu mazzi oba mutadde mu nnyanja banaagana kati kiki baateekangawo embeera eyo nga bateekawo entiisa omwana bamutadde mu mazzi nti kaneekuumira omuki omwami wange bayinza omuteekamu n'afa baafa kati nga benaayenda ne bakizuula nti omwana ono mu butuufu namwenze naye nga okwabeeranga okubaliga naye nga balina ebyama bye bakuuma ng'okumanya nti omwana oyo si waamu maama yamalanga kufa oba taata nga yamalanga kufa naye nga beekuumira ebyama byabwe naye abantu ba leero tebakyayina nsa zibaweddemu kuba bw'obusiraamu bwatugamba nti omukyala yenna omusajja n'ava eri n'ajja yeegatta ne mukyalawo omwana aba wa musajja taba wooli omusiguze abawo abakuzaaliddeko oba muzaalidde ku kitanda ekyokusoma bwetugamba wabula ng'enjogera ya leero kati embeere kati eriwo abantu bakufumbita ebigambo bingi kino nekijja kati tunoga nti akaali kaŋŋendeko mu sayansi ate ogenda mu sayansi ono aliwo ate tomala gamuta waliwo ente y'obusiraamu nga beeragira oba otegeddwa okumuta kuba ababaki abamwana wo obusiraamu bwe bulagira kyovola nti DNA obusiraamu
bugikozesa naye nga tebugendayo nnyo kuba buga nti abwana bonna omukyala yena omwana gwazadde ngaabenga mwende nayamuzadde ku kitanda kyo abawo. Ensangi zino abantu basekerera nnyo abafu ne babaanika edda kyabangawo. Kati kikwewuunyisa oyogedde bulungi nnyo. Kati omulembe gwa leero oguliwo kati buntu baafa bagifuula nga mbaga ne bagula n'abakaabi ne bagula n'abagenda okuyimba nekulu oyeddanga bwe kwabanga kufwa ku kyalo bwe kwafangako omuntu temwalimanga ng'omufumu muwe ekitiibwa mwamalanga kuziika babanga namwandu ng'amala myezi kumpi 2 ng'akyali abakyakungubaga bamukungubagirako ali awo atudde naye olwaleero namwandu olufu enkyomusinga namwakeedi agenze kukola wabula ayagala kiki ayagala sente kyovulaba omukyala nawe bennyininyini beemazeemu kyovulaba nti nno bulijjo omukyala yenna gyakomba obuteekuuma ne Katonda amuggyako okwagala nakwa ekisa kyabamukoze eki obusingana ku loole ng'alinnya eroole abamu basingana batema mbizi wabona webuze ddala omulimu gw'okutema embizi ogw'okutema ente guba gujja kitegeeza mukyala ayina ekiriibwa kye ekikola ki ekimumala. Atwogere ku nsonga y'ebyobufuzi obudde buno buli muvubuka awa analysis ku byobufuzi edda bwe kyabanga oba mulembe gukyusa edda ebyobufuzi tebikyuka nnyo wabula we bikyukira nti abavubuka kati abaleero bateekamu akajanja bateekamu akajanja naye edda bakadde bafe bawagizanga magezi nga lwaki nga tateekawo mpalana nti olw'okuba twalinanga ebibiina twalinawo nga UPM UPC DP ne CP kuba bakadde bange baalinga ba DP baalinga baki naye nga olaba awagira noli bati akale batuwangudde akalu naye nga tebateekawo olukonko olinga tukokwa nti ayambadde saati myufu simwagala ayambadde yajero simwagala kuba buli muntu olaba n'ekinusu kirina saidi kuba ekinusu eno tekifaanagana eno tekifaanagana tekisoboka buli muntu alina gw'aba ayagala ku mutima gwe tukoba olaba ne bw'oba nokera ku makya n'ozaala abaana bonna bakwagala kitegeeza nti ne buli ebyobufuzi biteekeddwa okuba tubiggyemu akajanja omufulembeze wabanga tomwagala gumiikiriza Mungu ajja kutuusa kwoyo gwokola ki gwoyagala wabula tolumba wabula gwebeera osirika kubanga waga nti asirisire kola ki teyenjusa ki ekyandikoleddwa ku mulembe guno abantu okudda mu buntu atuddeyo mu nkola yaffe bakadde baffe gye baatukulizaamu baatukuza mu mpisa omuntu wabanga talina mpisa nga tali mu ddiini byakola byonna byebifu kyovula muntu kasita akugambanga nti nze siina nsonyi oyo muviire kitegeeza ensonyi ziwedde mu bantu omuntu abeeremu ensonyi omuntu n'omusiŋŋaana ng'ati ku social media emufuukidde yagala kukola beyambulirako kweyambulirako n'asigala obwerere kitegeeza ensonyi zimukoze eki zimuweddemu ne Katonda naye kyavuddala nti abakola ki abaanika. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. CBS FM.